Ekikolo ekikolo ndi mukirina era n'omusipi yaguleese gwabakaabi omusajja ensonga zonna leka tuyagala nzire ebigambo by'omukolo nzaane abadde nti aggumiza ensonga nga nze nzikiriza bukkiriza nga ngamba kyekyo bw'obanga omuntu ayimba ennaku zino abaana bayimba baliam voice bayimba nekugana oli eddoboozi yaman bayimba kugana owulira nga ayimba akayimba n'owulira nga alinga akaaba kana akayimba kano bakayitani aka olinoonya basi ndirinyawo basi kati kogawa omukulu agambe asiimye naye omusipi ayagala kati kufuna gwaguwa kwaba abayimba style eyo abayimba abakaabi ensonga yazoogedde dda nze sirina zenyiza koddamu naye nga omusipi agulina yagugula California ku John Cena era bw'aba agambye mbu ali ready kati ogupasinga on ensonga saazimanya nnyo nabalaba boogera ne bamaliriza omusipi ne tuguleeta gwetegereze guliko tayito ya John Cena gwa WWF gwa ddala gwa alaali era bagutuguza ku misipi gye like 8-9 years ago Long Beach, California. Yeah, man. Agambye nti omusipi abadde ayagala guwa abayimba naye kirabika kakati engeri gye wazzeewo sitayiro y'okuyimba ng'owuuna ng'olinga aka bayimba bulungi ekikolo ate kati lwaki ombuuza ebibuuzo byazzeemu kyekyo bw'aba bw'agambye kyekyo oba okabana mbu olwasa tetugenda muwonya kannaswi gwekebera palasi olabe tandika palasi wamma jangu balabe